Mu mwezi gw'okubiri omwaka 2022 gavumenti ng'eyita Ministry y'ebyenjigiriza bakyuse eby'ensoma ya siniya ey'okuna nga batandikira mu siniya esooka. Kati oluvannyuma lw'emyaka 4 bano bagenda kutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo omulundi ogusoose. Bwe tutuukidde ku ssomero lya Crested Secondary School e Makindye ng'abayizi bakola eby'ennyimba ezitendereza omutonzi wakati mu kwewaayo gy'ali basobole okukola obulungi ebigezo byabwe. Oluvannyuma Reverend Canon Edward Mugalula akuutidde abayizi bulijjo okwekwata Katonda. If you have been praying, ask God to teach you how to pray better. Akulira essomero lino Canon Lydia Ibinjira atubulidde engeri gye bateeseteeseemu abayizi okukola ebigezo. Skills tuzibawadde, confidence tuzibawadde. Agamba nti okwawukanako n'ensoma enkadde eno mukakafu nti singa omuyizi aba tasobodde kweyongerayo alina ky'asobola okwekolera okweyimirizaawo. Omwana asobola okwekolera katugambe sabbuuni, asobola okwebekingira, asobola okukola bino byonna eby'emikono. So eno ye curriculum singa tuba tujjukutte bulungi eyinza okukyusa abaana baffe ne babeera abakozi, ne babeera abayiiya, ne babeera abaweereza abalungi. Abayizi batubulidde bye bayiseemu mu nsoma eno empya. Tukola tests bulungi, tukola summaries, tugezaako okukola acronyms obuntu obusobola otujjukiza mu bibuuzo. Nga ku history nsuubiramu ebintu, what is your culture, about your history, like my background. Bakakafu nti oluvannyuma lw'okufuna obukodyo basobolera ddala okuyita oluvannyuma lw'okubaako bye bateeka mu nkola. Miss Uganda High School, 3rd Princess. Kati enyambye in that if I go for future pageants, egenda kunyamba nti ngenda beera nga ndi well conversant with everything concerning speech. Tutuuseeko ne ku Kololo Secondary School eno naye abasomesa bagamba nga bagoberera okulungamya kwa Ministry y'ebyenjigiriza wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo Kigana National Examinations Board abayizi baabwe babateeseteese bulungi okuyita ebigezo. Bakola kye tuyita activities of integration, bakola projects, tuba tunula nako continuous assessment mu kibiina. Omwana ono omulaba awanika omukono mu kibiina bwe mugamba nti waliwo group work abeeramu. Kino kitadde abayizi mu mbeera ey'okubanga nabo beenyigira butereevu mu kuyiga ekigenda okubanguyiza mu bigezo. Ye yeekolera bingi nnyo ate ffe kye tuteekoleramu. Eri curriculum eri knowledge based, eri competence based. Ono omwana asobola okwetwala mu library ne yeesomera ne yeekolera notes. Abayizi nabo bakakafu nti baakuyita. Neebaza jjajja wange, weebale nnyo. I'm so happy. Era I'm promising nti ngenda kuleeta first grade course. Abasomesa bakoze kyamaanyi nnyo, competence based curriculum. We've been doing different practices. We've held seminars for different subjects where we've been equipped with knowledge on how to answer items. Ebigezo bya siniya ey'okuna byakutandika ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'ekumi okutuusa nga 15 ogw'ekumi omwaka guno 2024. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Cospark TV.